So if the trial must if the trial must cease immediately, then you are in prison doing what? You are an illegal. Yes. So prisons must release them. Yesterday. Except one. Can I use you, Mr. Owiny-Dollo? I want to use you to avenge. Now, Mukulu Owiny-Dollo is saying, tokoze sanze, if that's your mode. Okay, then I will use my court martial. Kakato Owiny-Dollo aganye, what next? Because the chijewo philosophy ya avenger atenga ya inobuyenza. Now, it beholds on us. Yes, it beholds, it's called beholds, on us. Olabye okumbeera okumpi bwe kulina omugaso. Gasimbagane ne bannamawulire Radio Simba. Peter Kibazo John Kakande Haruna kana. Peter Kibazo John Kakande. Charles Rwomushana Ahmed Kateregga Musaazi ne Siraje Lubwama. Kubadde nina ebizibu ne government yaba Kateregga. Bagira nga nti Kateregga yafunyeyo nga nti era kale. Era kale. Mugana nge senyonjo kyeyune. Alina biratuuku. Singa tulina district ng'eri Sudan. Singa amongera okoloni bagamba nti eri Tanzania. Tebakiwuliranga nako district. Senyonjo ate ennaku zino manyi awuliriza. Ennaku zino yatandika okubuuza ku bimotoka by'omusenyu ebigujja eyo nga bigukkiriza eno bikkiriza amayinja bagajja eri Kolomojjo ne bagaleeta ne bagakubira wano ku lw'Eggayaza ogajjamu granite ne basomba agasementi ne granite marble granite ne bagaleeta ne tororo ne bakuba sementi mu kifo kyo kati Senyonja abibuuzabuuzaako ebibuuzo asimanyi nze nabawo Bachina kati Senyonjo ebyabibuuzaako ebibuuzo muganange Senyonjo bajja kutwala akabongo kyalize kabongo manyiyo. No, I haven't reached there, but I know. Experience Senyonja chali wa UPC. Omanye kabongo bwoba otunuulira Uganda eriyo mpimbaza hashaka gwe batwalayo naye kabongo bwotunuulira Uganda katipu kali akasongezo akatunudde Kenya eri waggulu we wali kabongo jesembe kati bobo ogira eyo bajjayo ostrich zokka teriyo kyabuta mpimbaza wemanyi bulungi mpimbaza mumanyi neje yavwa nevyuze ampuliriza Gasimbagane ne banamula muri Western Nile unakwa mpereza byako ali Western Nile bamujaye kabongo kalamoja yali simusebeye Mwe region yagenda ko Sebeyi is down yamalira Sebeyi kati ali mu Western Nile. John buza abantu bannange mwena abatuwuliriza mbalamusiza namwe semberera omuzinda Simba n'embebaza okuba nti omuntu w'omukisa guno nate kujja kubaganya ebirowoozo bannaffe abafunidemu ebizibu mbasaasidde nnyo tabafuddemu ebirungi mukulike Kateregga buuza abantu abatuliza mwassa mutya basaba ne banyabo mwebale gye mukola abafuniddemu tubozaayuza abafiiriddwa ne tubasaasira bannamasaka twebaza amajebe gatukoledde nabaddeko ebukomansi minisa essomero lya Kitaasa Boys galizizza bujja emyaga ewaffe Entete era ffenna tubeere ekyotera nga 6 February eriyo we Masaka yaŋŋamba nti Kateregga alina okuba ng'okuva Masaka asubwa nnyo relationship ye ne Kasajjagirwa nti kati ebutambala gye bamututte
miskini teriyo yadde barracks teriyo yadde police post engineering brigade ya UPDF eri mu kutuddaabiriza staff quarters z'abasawo mu Gombe hospital teziddaabiriza by choice, it is a contract. Ate nga batugamba edileyinze nnyo ebuliddemu ssente oli yagoba n'abakola naye kati omulimu gwazeemu gutambula kinnawadde. Actually babadde babakweringa butakola nga bwe bateekeddwa. Naye kenyini nabakweringako ne mu programu wano naye kati bitambula kinnawadde. Charles Rwomushana. Katonda wamaanyi, Katonda wakisa. Mu Kibazo tulina ababodaboda beetise passengers ali mabega wa basi obebe n'ebirole hoyo manye ebirole bisitule fuufu naye n'olaba ng'oli wa bodaboda alemedde ku basi in a cloud of dust. Kati gwe gwavuga gobeera omubuya ekyo kyo chance kankubuulire. Don't I finish? Let's first talk to the border guy also because naye muntu actually honestly speaking butamanya yalooza aina air cleaner aiza kubanga yalooza nga tona bakuyingira mu mabugwe waliwo air cleaner waliwo valve waliwo air cleaner enakwata dust eyo please mukikomye leka ekirole kigende dust esetolinge olyokokola eki ogigobeere. Of course I appreciate ebizibu tebyandabadde byabwe because tuyina ne KCCA yafa tetwandabadde n'enguudo nga zisitule fuufu bwerityo. Ampuliriza Gasimbagane nekyazaawo wakonyawo nze ngamba gwe bavuga ku boda regulate the speed of wa boda akuvuga tomukiriza kuba kitaala. Yes. Owa boda bw'aba akutwala ng'agenda okuba ekitaala ku boda eyo gwe bode teriyo kye bagenda kutomera kirala gwe gwatudde ku boda gwoba omugamba nti nze tebayisa kitaala nga kwendi lindako. Ababoda bolaba nabo bennyini bagenda okusimbula oluusi bakubuuza oba oyagala speed oyagala genda mpola eri abaagala okugenda kapaalo nga supersonic they call it arrow akasali tegere bya boda bagita arrow mukibazo bya boda sabitegera bade banga dene nnyo bya boda mbimanyi zijukira omuntu gumugokawo waliwo omukolo wali Lugogo we yali forced okuleka emotoka samula n'abukira ku boda okujja kusimba wano program nze tunyumya ababoda tunyumya ne mbagamba nti owange nze bw'oba ontwala sala speed kati twali tugenda ku program wewe wacha wewe twali tugenda ku program BBS twali tugenda naye ku program ku BBS ne tukerewa ne tulinya boda mwembi wabo n'ikibazo imodoka twagireka ku petrol station kakati zine moroka zino zo Subaru ne ku mwasi nzalima anze mbuka ye ndaba kibazo njara kubuka onteke kabyo ndaba ye kibazo yejo yegana wona civilian uyu nene omusozi ko munene nti ngoyinza okuwa instruction wa boda wo naye atomera akuve mabega najanga duka nabatomera akutomedde okuva emabega tali as harmful. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire Siraje buuza abantu abatuwuliriza yonna gye muli mbalamusizaako nnyo. Nange njagala kwebaliza ku Haji Kateregga ab'ekidduka ekipya embalasi gye yafunye empya nga DC nakyalako ewuwe ku ofiisi awo ebutambala era senga nali simanyi byafaayo bya nnyumba ya jjajja wa Honorable Muwanga nali ngenda kuyitawo naye nalaba enjuvu etigudde ku ttaani baga nti walabikawe wano netulaba n'akapande eri executive nnyo
egombe nungi nnyo kyamira mu basira tasulayo ate kati ekyo nayo kizibu nti abadde avuga ekimotoka kiri I want protest. Njagala protesting and in the strongest terms possible. That government ya Museveni etuse ku stage nti RDC bamwe moroka bamuyozayoza. It is that bad. Resident district commissioner ne bakuwe moroka ensine kuyozayoza noteko nakamwenyi. You mean we are that dead? Ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire enzira wa Siraje nenga nzire wa Siraje ono Charles ayogeddeko ku kesisi bannange ebintu bibiri byenjagala okubira omulanga abantu abalabirira ekibuga kino tuyina ebintu ebiri basic bye tuyina okukolera abantu ddala tubeera tutya mu kibuga nga tetusobola ku maintaininga green mu kibuga woosobola okukyamya water bowser nesena ne mwala amazzi nga mwegali tetuyina shortage y'amazzi Kampala on any day tuyina amazzi tuyina ebigimusa naye ne tubeeranga tuyina green akaze ekibuga kyonna kikaze wiiki 2 ez'omusana okwaka gwe wandiise pereketya ekibuga ne kikala. Really it's so painful that tuli Uganda people ate bano abakulira Kampala ne government yakuno batambula tebalinga Rwomushana kubanga Rwomushana Kampala Rwenshama takyagenda ono we Kampala mwerere naye really abatukulira abatufuga ekibuga batambudde nnyo. John nali Abu Dhabi nga bayimportinga omuddo bagulima Netherlands omuddo bagulima mu tray Netherlands ne Bungereza emu ku exports abangereza n'aba Netherlands gye basinga okuweereza mu Middle East mu mawanga gannaggwadda muddo mulime tebaguweereza naguweereza nga si mulime kati nkutegedde oyagala Uganda importing anti gye tulaga kato bagambe bagenda ku importing muddo from Netherlands obayita abantu baguleetera ku tray nga mulime n'abasajja bafukirira omuddo ng'amazzi gaabwe balina nagakamulamu munnyo basooka gakamulamu munnyo ne bafukirira omuddo ne gulabika bulungi ate Dubai yo wabi tuyina amazzi gaabwe omusajja with whatever intention ham yabawa ebisansa okimanyi nti abimu babisimba ate ne babikuula bo bennyini bisansa decorative palm royal palms babisimba ne babikuula ne bayitawo myezi 2 ne babikuula kati n'ebimu bimeze mbiraba it's one of the most resilient plants. Yes. Because birwana ne muddungu ne bikula ne bw'ovuga ne oluno oluguudo bukoto ntinda obirabanga bikaze very simple thing butabiwa mazzi kakati ate yasembyeyo yaddidde sengenge gwe basiba mu nte sengenge namusiba mu kibuga wakati agenda asiba obo paths no that's not how they do it namwe abantu abakampala abanauganda John osobola okukikola nga okikoze mu buntu tokikola nga asibira nte kitekeko singenge ziriza ez'amasanyalazi ate mukuru Kibazo of course Kampala zikanya nawe nti basobola kwabirira greenery naye ate lwaki bateekako sengenge kubanga yali cheap bonna oteekako ebirala bajja kubitwala olaba omuntu ali nyagulu kyotegeeza akulira Kampala mulunzi wa nte olaba omuntu yakajja musoga te ewabwe teri nti olaba omuntu ali nyagulu ku ttaala ya sola agiwanuleyo ne kabaatu akatwale kwagulu John alinnya ekitaala ekyo si Kibazo oba Rwomushana atalina bukugu alina okubanga alina ekimotoka ekimwambusa kitegeeza nti ababiteekayo be babikima tulina cameras mu kibuga zikolaki because zisobola okulaba Mungu twetaaga oba omusajja yangamba we need redemption we need a trial of civilians trial of civilians in the court martial that tribunal was disbanded wale wo ku Jinya Road
omanyi batweza sola bali basadde wansi underground ku mulembe gwa Jennifer yali tatumanyi omusajja omuchina mu company yabeeteka bwajja ku office room ne muganda lwaki mwanzitadde waggulu nanga nti abantu kuwoninga wano nti bwe munaziteeka ku ngulu bannayuganda bajja kuzibba but even then nga bazisimayo ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire Siraje speedi amawulire otandikira ku beautifying Kampala kibuga omuntu yekka technical person gwandi yambisizza gwe nadabako nga alina experience niwe otuuka ewumanya nti amanyi beauty Kisekka Godfrey yali mukesisi Godfrey Kisekka yali chairman wange wa football club mukwano gwange asula wanne wabidandi ekiwaatule ne bamuwa buwi contract ekibuga kijja kukyuka why kaka oba kino nkireke ne Kisekka oyo we baawukanira ne Jennifer Kisekka yatuuka nga ye ne tiimu ye simanyi oba Godfrey yennyini oba tiimu ye nabo baasalanga emiti mu Kampala nga lwaba yawuliddemu enjega mu nsawo nga atrimming emiti nga bagitika okaloole nga gikola embaawo gikola kati ebintu bizibu naye nga Godfrey of course ye Godfrey bye yasoma ekisooka Makerere yabisoma ne bamutwala for various training but also that is the problem with this country to investing abantu noba investing munyo we bamuteera okumugoba mu KCCA nga yakakomawo ndowooza okuva Netherlands okusoma how to maintain beauty in a drought blah 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 area kati nga yali mukwano nnyo gwa Haji Kigongo era Haji Kigongo yali si musanyufu n'akatono okubeera nti omusajja yakava e Bulaayi okusoma bino byasomye ate ne mumuza naye naliko n'abapoliisi Siraje katono nnyo naliko n'abapoliisi ng'abapoliisi basoma management course of course question yali nti bw'abanga omusajja asemberedde retirement age ate lwaki omutwalo okusoma actually yali oyo yali tasemberedde retirement age oyo KCC yamuwummuza nga Jennifer akola changes nga Jennifer agoba buli gwe yasangawo siteeka naye kiri John kyayogedde nagenda mu class kati nga abapoliisi basoma kati oli nabeera nga aba introducing Rwomushana omusajja naga nti mbuzayo emyaka 2 oba gumu kitundu okuritayaringa kakati bwe twali ne yali azze okugulawo kosi n'atuna naga je n'otafiire naga nti naye atuunu bamuweereza okusoma kosi ya myaka 2 ate abulayo emyaka 2 abuzayo 2 okulitayaringa kati mu ngeri y'olwali je n'otafiire naga that knowledge will be good even in retirement. It should have been abamukulira be bandisoose mu course of management si be bandi badde bamuleta mu course be bandisoose okujja mu course of management bayige that totwala abantu kuyiga management nga bagenda kulitayaringa era agenda kulitayaringa omutwala kufuna course nti bona olitayaringa ojja kola bwoti era je n'otafiire mu ngeri ya lubalaato bwe yawuliriza kati omanya atuula wali n'abanga anzise n'abanga asumagidde kati tewali mu poliisi tewali otafiire wali onoonyayo ki nali musomesa naye okimanyi bulungi nti eriyo abatuuka okulitayaringa oba ebisanja byabwe nga biweddeko nene bagamba naye sigalawo kati omusajja yali asumagiddemu bw'ati otafiire nawulira n'agira ati what was that how many ngapi namugamba nti ebulayo 2 kati n'akyuka n'abuuza Moses Kafeero no but byakagaba otafiire atuse ku level smagira yakujjako byakagaba bamwa bwa Inspector General of Police when he was already in retirement so kati oli yazuka bw'ati n'abuuza Moses alisema ngapi
n'ayita omuzindalo nga neka kati ono mu ngeri yakubala atanga aseka kati mu ngeri yokuka knowledge era gy'onoofuna nungi ne mu retirement naye nga nzijukira Kenyatta yali Bakunda Darlington Bakunda naye bwe yamala okusoma obukesi n'okubuuliriza the late poliisi nebawummuza omugigi ogwo gwonna neguwummuza okuva mu special branch knowledge eyo yagikozesa bulungi nnyo obuuza Kenyatta. Amawere mu wiiki tutandika n'agannako agakulira abakesi munda mu ggwanga Brigadier Oluka yafudde ennaku zino soyo bayita Brigadier General. That is redundant. Ekyo bakyongerako bwongezi kyabwe naye gy'abaheeringa bw'otakola kigambo ekyo ennaku zino sebo ofuna obuzibu bw'amaanyi. It is redundant. John, it is redundant. Bw'atuuka ku level ya brigadier mu magye bamulabanga general naye kakati okiteekako eyasooka mukwano gwo nedda Felix Mukunde gwerera musiye genda ku muhansa yagamba Brigadier General was a major then tumukunde nene kasiri eggwanga yabitandika olwokuba yali n'abekifaransa Congo nga baba ku rankemu nga bo beyita Brigadier General nga naye wali ogwempulira bamuyita kati ne tukikopa Vika General Vika General. So omukulu oyo yafudde bukedde yatukoze bulungi kuba ennaku zino abafu bwe bafa atuleetera background gye bava yatulaze ennyumba amatuli ono omugenzi gye yakasulamu emyaka 2 nga bali tannagyeyagalira mungu n'amutwala kati Siraje ebyennyumba biyingiriddemu Siraje yangu y'amawulire naye agasoma mawulire muleke Siraje asoma amawulire teri Brigadier General mu Uganda and above atalina gabikwoleka ekyakwewuunyisa Kasirye teyagirina Kasirye yali asula makindi mu kizungu eyo gye baali bamugobamu nga ya Munnakenya Siraje amawulire bwe gaba gabuze tugende amawulire agabuutikidde ow'ekyennamba abalala mbajjeeko Uganda kandekeko Siraje aga apiiru ya Attorney General omusango gwa eyali MP wa Nakawa Honorable Michael Kabaziguruka labadde bagwekwasa ne coating ey'amagye gwekwasa ba staying algun naye gwasaliddwa eggulo abalamuzi bonna 7 nga neyawummula kwali Faith Monda Chief Justice gwe yasomye ensala ye nga bakkaanya naye mu ngeri ya njawulo buli muntu yadde ne reasons ku kooti eyo naye bamaliriza bagamba nti embagirawo abasibe bonna abali ku misango nga bantu ba bulijjo fayiro zonna ziveeyo zidde ewa DPP aziteeke mu kooti ez'abantu ezaffe balabe ekyokubakolera abo abasalibwa ne batajulira ebyabwe tebabitunudde bagambye poteya nga Lord Mayor ne Alaka bebasalira ebinusu 10,000 Siraje story eddako yongeramu ku speed story eddako by election za kawempe ziri mu gia buli pate buli muntu abalonzi okujjako yasobodde okufuna muwala wa Kigongo nuko ekyanoonya FDC ekyanoonya ne mshara Nambi Hajati Farida Nambi beba muwadde naye omulala Hajati munene alemerako nti bamubye twahiya yagangenda kujja doa to doa twahiya ate nalabye bombi ebipande gye ebiri ebombi bonna kati baliwo no twahiya ye widow omu ku bannamwandu yali seconded by co-wives bagenda kumukola ki bagenda kumunoonyeza akawulu abo mu constituency ya honorable bali omunsi ate kati afuuka atya mwanyina kakati nze omuntu yenna ave Masaka mu Kampala bamwanyina selection za S1 zawedde ozagweredde nga abayizi 75 mu masomero 16 tebannaba ebibuuzo bya bakyabikutte tebannamanya kiddako gye bali
Human Rights Committee weyakyalidde Besigye mabega committee parliament ng'ogyeko okulaba Besigye yasanzeyo abasibe babiri ababeewunyisizza ng'omu amaze mu kkomera emyaka 28 tawozesebwanga tamanyi kyali tewaliwo fayire emusindika mu kkooti omulala 16 ne bagamba nti abalamuzi basale amagezi wakiri bakyalira amakomera balaba abantu abatalina fayiro babulire ekyokukola ng'ali mu kukomera emyaka 18 ne 16 olwo nga bannaffe abamakomera bamutereka batya anti bakuterekayo nga looja nga tolina fayire otuuka eruzira naako be baba bakapanze okulaba nga ab'empi babala kuba bayinza bandibadde basobola problem weeri mukulu Kibazo constitution egamba for cases triable only by high court ofuna bail after 6 months, right? But you are entitled to bail after 6 months. Kakati oli kyakola alaba nga wabula eddakiika emu nakucommitting for trial. That doesn't stop your bail. No, yes. Even during trial you can still be bailed. Yakucommitting kati bwakucommittinga tagenda ngako mu kooti emyaka 16 emyaka it's absurd tagenda ngako mu kooti narge omu ava mu western narge bamunyumiza nti oluguudo lyayitako bazimbako ekyuma kya Coca-Cola tamanyi nageki kino tekisesa. It's pathetic, but of course kiri Kateregga kyagambye nti definitely without a doubt abamakomera obe yabaddeyo prison officer omu eyamugiza ati namunajinga namukoonako olukokola yogerako naabo era byabasajja ayinza omukebera mu kamera. Kateregga akugamba Kateregga wano scientific agambye abakulu munoonyereze ku prison ayamuleesa ayogere nabantu ffe Masaka tubadde tulamba prisons nga tulina kesi ezitenkana ezo z'emyaka 28 naye abaluddeyo emisango kati gitambula era nga tubiyingiramu kuba ate tubaayo n'abalamuzi bennyini naye ng'era olaba nti prisons yebe kubanga naye okubaliisa naki nagwo mulimu eplayingamu role egamba yogerako eri abakulu muleke Siraje amalirize issue yemu abalamuzi high court ne magistrate bahandolinga emisango okusinzira ku how much money is available. Kati bakalituetinga nti tulina milioni meka milioni 3 okay je misango 2 yedde kuhandolinga. That's the biggest problem. Yensonga achi bashedolinga baga nti certain makers ziliwo ezala wonse zili makers tujja kufunako nti tulina round ya criminal kigenda okukolebwa. You simply say criminal session you kuba ne budget kati wabanga tewaliwo sente then you can't have a criminal session. It's not that ntabalamuzi tebagala genda because there is no allowance. Be fair. Alenga John yenyini yasoso tugamba nga tetunayingira nti abalamuzi tebalina gye basula oli abeererira ng'agenda eri Kateregga wayogera ku special tribunal General Court Martial etwala ennaku 2 Monday Tuesday yokalwa sente budget baba bagenda kutula sije bagobye bagirekeddeyo disciplinary gundi naye nyini bagibuuziza ate ebibuuzo executive order ya President Trump ebadde tandise tubayitinga mu bya ekutuluma kuba ADC nga genda kuggalawo taso egamba abamu mugende wewaka naye badiriza mbayinza okutuwaayo kwota ng'emyezi egino 3 balaba Siraje kamala correctinga kino ekisooka nti abantu bagambagana nti abaaye
bagaddewo eddagala teririyo nenjogera n'omusawo n'aŋŋamba nti ekyo kyabulimba nti notice gye twafuna okuva mu USAID testopinga pepfa kugaba ddagala testopinga naye egamba temukola contracts mpya zonna temukola new funding agreements n'ebirala ebigenderako naye ono abadde ajja okukima eddagala lyolredi weeriri obweraliikirivu bwe babadde bayina nti oluvannyuma lw'emyezi 3 gunaaba gutya omanyi mu Kibazo ebintu biri mu business kati mulimu obugurupu naddala NGOs zibadde zirina okukozinga prowa Trump awulire nti abantu bafa kubanga tebagala review kubanga oli agambye nti mulekerawo okusasula myezi 3 twekenenye twetegereze ensimbi zigenda wa kati komadde mubagambe John Gaza kani uganje Palestine lwaki managing a population why not kakati when they're being killed left and right no but in northern Uganda we bali nga bali mu IDP ate basingayo okuzaala but John for me the whole thing raised a different question for me especially eri government zaffe za Africa omusajja yatwanise bwanisi nti bwakanga mu bwati ekigambo kituufu nti yatulabiza bwakanga mu bwati the whole health sector went into a tremor nti tetusobola kulabirira nalabye honorable Winnie Byanyima ng'alaajana at a global level va ku Uganda era bwe yafunye ebbaluwa eri egamba nti wabaddewo review ku bino ebi affecting obulamu naseekikowe ne gavumenti za Africa okubeera kati wano tubadde tweraga tewalabye Uhuru ali mu kubalaata ali mu jjongo yeetaaga mboko badde president emyaka 8 n'otuleka mu mbeera yemu yagamba nti mugende Uganda n'emisala egimu giva bweru naye wali Kenya we pay out of my place yanushaleke Uganda naye ekyo twasinkane oba Dar es Salaam oba Tanga netugandi nakalange 3 not allowed to comment on foreign affairs naye abambuti abasatu tomuta tarangira munne naye ekyo gavumenti zaffe zirina okuzuukuka twalabise bubi nti abalwadde abagenda mother to child transmission nti Uganda teyinaamu ssente it's abject forget about kukyusakyusaamu ebimu ku indicators way forward ku ssente eza new number plate tugenda kwongerako omutwalo because Kateregga ogamba otya abantu nti mother to child transmission tubadde tugikozesa nga indicator eraga nti tukulaakulanye nti Uganda teyinaamu yadde siringi 10 naye mukulu w'ekibazo omanyi nnyo state of health ya Uganda kubanga naawe olwazizaako tekyali ddwaliro lyogamba nti liri public naye oba wetaaga ambulance era gwe ino kukifandinga patient gasimbagane ne bannamawulire amaliriza amawulire executive order ya president Museveni ya president Museveni ejja mu maaso awo naye nga ey'okutikka abagwira okuza gye bali etandikiddewo okuluma era abafu abali 393 bali ku 102 abakomawo batandise obayiga mu states nga Nyamuli ne Chicago nga n'aba Nigeria bataddemu n'abaana ba president wa Nigeria ekyo kyabadde kyabulimba fwe government eteese ne Uganda bakitwalewa tulisivinga abantu baffe ekisembayo kyekya olutalo lwa Congo naye nebyo birimu okusavuwaza amanye amamawulire nabasavuwaza nalabye lisiti nti oli yawandiise nti eriko abantu miliyoni 10
obviously bw'osoma mu mawulire ga America olaba nti kati deportation right now ekyatagetinga bazza emisango mu America kubanga abantu bonna abatalina biwandiiko erigo bali mu million 11 plus kati bakutegeeza million emu mainly abazaako ku misango abamanyiddwa omusajja beyagamba nti abo nja kuba deportinga on day one bagirawo ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire ebimu Siraje kyabuuse DRC Congo gye mbadde nsembyayo eyo tujja kudda main subject matter naye mu byabuuse kaalabisenga akatono president bw'asoma executive order ye mu bimu ku bye yakoze yaweze okutunda ebinyoobwa ebisuse now okutunda ebinyeebwa ebisuse nali wano nembuuza kati ayina ekkutiya ye y'ebinyeebwa mu dduuka ayina giyiwa executive order tanagisa nyingi naye yabalaalise kubanga executive order teyabadde na timeline nti tutandika luno tukoma lwoba tukola bwe tuti teyawadde bantu opportunity nti bw'oba okoze bwoti ne bwoti tuimporting ebinyeebwa by the way it's one of the biggest imports from Tanzania n'omuceere tuleeta ebinyeebwa okuva e Tanzania n'ebijanjaalo ebinene n'omuceere kati ebyo ebinyoobwa by'obadde oimportinga kati bw'omala okubiwera kitegeeza nze natunudde mwe bakakande muyinza okutunuulira abanene naye nze natunuulidde omukyala wa njugu enaggulu ayina ekibbo kye n'ebinyoobwa by'ebisiike ku mutwe President Museveni amugambye va mu business oba bifumbe n'ebikuta Kibazo teyagambye nti nti okutandika n'ettumbi lya leero mbagirawo yagambye agenda so obudde buno kati bubaba babukozesa okumala mu stock kyagamba nti fa omusawo na tetugenda kulya binyeebwa babiganye mukulu Kibazo simanyi bakulira babisuse babisiikira mukulu Kibazo simanyi bakulira naye wano Kampala wakulira Kampala temwalyanga binyeebwa naye fe abakulira mu byalo enva z'ebinyeebwa ensanyuse zaali za bulijjo tewali buzibu nnyo nga ebinyeebwa obiterese bulungi. The whole issue is a post-harvest handling. But you see, the president skipped that. He's not dealing with post-harvest handling. He is saying ban. He's being reckless. Being reckless. No, you... Kati, naba kasoli agenda bawera. Because nalina omu ku bayambi Kateregga nalina omu ku bayambi ba president mukwano gwange yalima kasooli muyitirivu obungi side ze Kayunga mutegedde namulima nti bwe yamujjuza namupanga alinde akaze naga nti kamupange nga tamukubye yes. Naga kamupange nja kumutunda ki nga price zikyuse oluvannyuma yes. Yagenda okudda ng'okuva wansi ku kiyumba kye yapanga okutuuka mu makkati ng'awumbye akyusizza kala kati nga naye aŋŋamba ti naye gavumenti ne ministry ya agriculture lwaki teyamba balimi nebasomesa. Actually that time the discussion yali ku bateeka eddagala mu kasooli asigale nga mulamu kati ng'agamba nti ekikozesa abantu kino abantu batya loss kuba ye yali tatunuulira na aflatoxins ye yali atunuulira loss gyayingidde nti wabadde ne ttani za kasooli 30 10 oba 15 zifiiridde mu kutereka kati ng'agamba nti omulimi at his level muyambi wa president bw'aba asobola okufiirwa okutuuka wano ayagala otunuulira omulimi nga Kibazo ng'abadde mulimi nti yafiirwa kyenkana ki era olowooza Kibazo bw'amufiirwa tamwanikako wali n'amukuba. President yaweza ebinyeebwa
ne simanyi mmwe wali olabyeko bwe baanika mutere kakati abantu baffe naddala abakola amalwa nange mwanika abakola amalwa balowooza okukola amalwa amalungi muwoga alina okuwumbako n'abanga avunda nekwete endowooza kati bw'abanga avunda n'olyoka omwanika n'omukolamu kati ezo aflatoxins oba oziyise pulezidenti agenda kuwera ne muwogo naye kankubulire ne muwogo akaawa olina okumunyika n'abanga afamentinga avunda n'avaamu bitterness n'alyoka abanga omukulu Kibazo siri mutamivu sisogolanga ku mulimu naye bwe nali njogera n'abanywi twagusogolanga ng'ate tetuli batamivu abanywi omwenge baga eyo waliwo stage we gutuuka ne gwesera mbuuza okwesera kyaluna budde oba kitegeerekeka kakati oli yalyanga nti oba obadde otya bya bulwadde obuwuka bwonna buba bugize eki kati bw'abanga nekweta ayitako muleve genda ekyo kiba kigize eki naye bino ebyokulya tebiyita muleve eyo naye njagala omanye kyoyisa okwesera kiva ku buwuka that is fermentation obuwuka bweyongedde ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire enkomawo Gasimbagane ne bannamawulire radio Simba Peter Kibazo John Kakande Haruna kana Peter Kibazo John Kakande Rwomushana-Ebya Kateregga Musaazi ne Siraje Lubwama Siraje John amulangedde mu kooti ng'atudde ku layini eddirira balooya bw'ati nga ayina ekkalaamu ne Siraje kanjogere mbadde njogera ko oli eyasumagirira kuba poliisi ne Siraje ndoza yabadde awuliriza nnyo nga ne kalamu ajerabidde asumagidde ate owa kamera teyabadde wakisawa eri Siraje we yasumagiriridde owa kamera n'amufokasingako kati omusajja nga Siraje gubandi badde bwaseesa bambuulire ekyampiseeko waliwo wasekirita omu yali alina byayagala byadda nagamba te nze nabage kyetaaga bali abannamawulire abaffe ab'ekkalaamu nga bakakande nga bakaterega gyetuvudde sebo webale tuli purezentinga ab'ekkalaamu Siraje ina we yatuuse ekkalaamu n'agireka ku lupapula bw'ati owa kamera n'amufokasingako nnyo nja kubuulira TV oluvannyuma kuba nze nabadde ku Zoom naye oli owa kamera yamufokasinzeeko nnyo nga Siraje omutwe gugira guti ne gubuuza ku lupapula ne gukka ne gwambuka ne tugambye senga agisomeye eya peegi 2 kujja kumala mu kooti sawa 16 n'agyeditinga peegi 35 Siraje very briefly okuva mu kooti and nze move over saagala bagambye ki composition ya court chairman ali supposed okumalako omwaka gumu subject tuliniwo bakuliniwa linge bulayo nga ennaku chairman wa court martial tateko si teeka nti ateekwa kuba munnamateeka naye nga balina ba prosecutor abasoma amateeka bw'oba talina looya bakuwa owaabwe nakuwolereza balina omuntu yekka abagaidinga mu mateeka bamuyita judge advocate bwamala okubabuulira nti mu kino mu tteeka kigabwa ekiti ne basalawo ebyabwe nga bwe balabye mu tteeka lyabwe eyo kooti si yesookerwako balina kooti ez'omu nsiko eyejulirwamu naye waliwo ate ensukulu esembayo mu bwabwe General Court Martial of Appeal eyo ekulira chairman naye nga munnamateeka n'abasirikale ababeerako abatawera 7 nga bano kati composition y'abano bo bakitwala nti senga enkyo naalwala yawulidde enkya eggulo omulala ayingirawo najjuza 7 yadde teyabiwulidde ebyajjo nemugendera kuki Siraje nawe otandise kola judgment iyo sikola judgment kooti ngimazeemu ebbanga ddene nasibwako emyaka emyezi enasaawa 4 senga babadde bakuliviewinga bino tetwajulira naye kooti eno ezze ewulira emisango mingi abamu ne bavaayo
ne bagenda bakola apiiru ne bawona eri mu yaabwe ey'amagye bwe byatandikira okukola okugamba nti kooti ekoonagaana ebintu apiiru zibadde 3 eya kabaziguluka nga ye yagenda ne bagiwulira ne baba nga balina mu mateeka balina okukola okuwira apiiru eyo mu Supreme Court mu bbanga lya myezi 6. Siraje olw'obudde njagala your takeaway. Saagala ekiriyo njagala your analytical takeaway. Takeaway eriemu nti okutandika n'eggulo nga judgment eyo emaze okuggyako ebiwawaatiro nti basivira nti balina kubaawo. General Court Martial erina kukwata fayiro ezo nezikwasa DPP eza ongoing cases neza batannaba kuwozesa neza abo abakola appeal zonna erina kuzikwata nekola ki neziwa oba DPP ayina kusikayonsike kubanga n'okuzimukwasa kitegeeza nti yo functional ono yagaye nti by your constitution by your abagenda okuzirwanirira ziveeyo ye Medad Segona abo tebateekeddwa no bait bajja kuzivaayo ne apiiru baali bagiganye era executive order yise ku makya olwaleero military assistant wa CDF agambye nti ebyo bimwayogedde byammwe omuntu yenna n'agezaako okuzanyira ku bulamu bwa president ejja mutwaleyo mu General Court pozi mugende mu ICC so wakyaliwo battle eyo nga sinnagiraba executive order ngenda gikuwaako It's not an order. ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire John egaana ekya Supreme Court eba order olwobeera owambi ekisookera ddala ekyavudde mu kooti nze kinalabyemu nti abalamuzi mu kooti ey'oku ntikko baalaze nti kooti y'amagye General Court Martial engeri gyekolamu emirimu gyayo gimenya ssemateeka ne bwe banga ebuzisa abaabwe abajaasi bokka muggyeko nekyaba civilian nti engeri gyekolesebwamu engeri gyedukanyizibwamu engeri gyeteekebwawo erina ebirumira bingi ekyebuuzibwa bannayuganda kati kyebuuza nti omukulu commander in chief ne CDF ate mutabani we banagondera ebyo oba banawuliriza okuwabulwa okwavudde mu Supreme Court. Of course tweet ya Chris Magezi eri ultravires kubanga taina right kudda mu Supreme Court in any way taina na tasobola na kukola kyenyume kyekyo kati mu effect kino kyakola. I know Charles Agambi, it was only a tweet, but it's a document of record. Je basobola okukyajingirako mu kooti ne bagamba nti gwe bajja kuvunana okugamba nti ffe tujja genda maaso okutwayinga buli omu. Mukulu Kibazo kyetuteeka okutunula okwegendereza okutunula ennyo obwegendereza nti omukulu President Museveni tulinda statement ye eggwanga lino alifugidde mu mbeera ey'ekijaasi weewaawo yatugwenyagwenya n'ateekawo enfuga ey'okulonda naye at the bottom line power ye eri mu magye yensonga lwaki decision zonna ziri critical mu ggwanga muno ng'azisoosa mu bajaasi n'alyoka azireetawa era ennaku zino abajaasi beeyongedde nnyo mu bifo byalowooza nti bibadde basivilian okumala ebbanga ddene. Kooti y'amagye is an extension gy'abadde akozesa okufuga eggwanga lino kubanga jjuka eddala kuva ku musango gwa Kayiira kooti bwe yayimbula Kayiira n'Enyanzi n'akola statement nti kooti zino kyeka kuva olwo n'aziddamu Besigye nti kooti zino zisumulula abamenyi baaki b'amateeka
kati tubale ekintu kijja kikula okusooka ensi teyakiteekamu teyakifaako nnyo kubanga ndowooza abantu abaali bagenda mu kooti z'amagye zino nga si bantu ab'amannya kati nga bakalamojja ensi batemanyi nti abakalamojja bangi bakyagingidde mu kooti z'amagye netebenkera simanyi oba etebenkedde naye ishu nti mukulu Kakande, the director general external security organization David Purkor, then of course, but ngeza okulaga level ya ranka ye mama we amagye gamukwata nga gajja operation yokujja emundu ne gamujjamu beads bids awat embira izi yayambadde mu bulago ne gamugamba okumeketa to choose them yes nezimulemerera nazimira kakati bwachiraising nagamba we didn't know that she was your mother, but they didn't apologize. They didn't apologize kuchabakola mama n'omukati tetwategedde ntabadde mama chobalaba kuleta idea maybe watanokubambaza personalized rubber plates kunanka ni mchita chenjini ku face so chechiri ekala moja is very pathetic naye for try to know best day ani nayenga eri abantu abalabanji abagenze mu kooti zino nayenga president ekikulu kiri nti ye byonna byayagala okukola alowooza alina kubikozesa magye kyova owulira akeera kumanya n'alangirira nti contract zona za education muziweeyo abajaazi nebagamba bayirawe mu 89 89 ndowooza yali ayogerera eri badokita era ka video wekali emulago naga nti oba abazungu bazimba railway line mu myaka gya 19 nga gitandika lwaki ffe tetuzimba ntadde ngenda kuteekawo unity mu magye ezimbe railway yasanga railway yekasese ekyaliko train ezitambula kati n'omukulu w'edayitanga teziriiwo ne tetulabangako wadde railway line ezimbiddwe bajaazi ennaku zino bazimba John ennaku zino gana nti ennaku zino naye kati mu myaka najo yogerako watandikidde mu Malabu kyogana myaka nabadde azimba yungi emweyo abadde akyakola unit naye Kateregga nawe question nti omusajja asinziira enfuga ye nga agyesigamiza ku magye anakkiriza ekimu ku bitongole byakozesa okunyweza obuyinza okusirituka oba n'agenda n'akyusa constitution gasimbagana ne bannamawulire Kateregga nzijeewo omanyi one neeraliikiriddemu eno tweet ya Chris Magezi n'adde sigirabye. I don't know whether Chris Magezi knows what he has said in effect. Someone had better tap him on the shoulder. Nti Muganda agamba nti ekinula ennyana kiva mu kibeere kati buuze ekibeere ekya Magezi kiri ludda wa Chris Magezi muyambi wa CDF naye bwagamba nti effect nti ono tetujja muta tujja genda maaso n'okumutrayinga okutuusa nga commander in chief akoze eki asazeewo in effect kyagamba nti mwabalamuzi shut up. That is number one. Number two, addayo wali Saabalamuzi Owiny-Dollo we yabadde ng'aga nti bano bw'okuŋŋaanya n'obaweereza mu seeta balongoose ng'aga nti mu structure eteekawo court martial bw'obeera ne serving officer rightly abeera akyasalutinga era oath ye yakuprotecting ani commander in chief who in this case is the prosecutor and the complainant. Kakati onagamba nti jaji waffe ow'okuntikko mweno case ye complainant agamba nti owaye baali bantwala nti yajja otubuulira
oba tukola tutya kati kibazo nga gwe byabashaija ng'olina Besigye wali basobola okuleetera ekipapala nga Owiny-Dollo yakisayininze Chief Justice release Besigye n'omuwayo olina okulinda kamanda ini chief ensonga emu Sabalamuzi Jerese nti weewaawo twakola constitution empya ng'eteekawo enkola mpya ng'era abantu abakola constitution baalina obweraliikivu nti amagye gaali gatyobodde nnyo eddembe ly'Abannayuganda naye amagye ga Uganda mu court martial gakyali mu nkola enkadde y'amiini Kateregga Musaazi wiiki eri nali nsinkana omu ku bannamateeka omwogezi alaba ekimutta kwongera nali njogera n'omu ku bannamateeka nga Besigye bamukutte ali mu court martial and ngenda kukolayo olugambo nga sitaddeemu mannya naŋŋamba nti mu famire ya Besigye mwalimu abaali beegayirira omusajja bamute tugende nti afune beyiro aveeyo nti era ku balooya in effect balina seeti bbiri eyagala beyiro ng'ega nti omusajja ku myaka gy'aliko nga basinziira ku kyamyaka ti ku myaka gy'aliko thereabouts nti takyayina bulamu bubeera mu ki mu kooti era looyo oyo y'omu ku baasooka mu court martial n'abeera n'okupresentinga nga kwa luzungu kwa dikoramu nga ye omulimu gwe yabadde ayagala omusajja afune ki afune beyiro kakati ng'eriyo gurupu y'abalooya ey'okubiri gurupu y'abalooya ey'okubiri omuli n'ono gwe nanyumya naye ng'ate bo boogera ne Kiza Besigye direct ngaye Kiza Besigye abagamba mugume ti mubadde mugamba ki nti kati wano tukola tutya nti era abaalaba session eyasooka looyo oli bwe yasookayo nga bali abalala bakyagaanidde ebweru bagambye nti tuyingizaako bano bali abalala ne bagamba tetuvaayo nti Besigye yali munyiivu nnyo ne looyo ono okugenda mu maaso okukola ki ne presentation ngaga nti bali nga tebannayingira temubaako kye munyega ngaga nti tugumire wali nti era Besigye ono katemba wa Eroniani nga ye musanyufu naye ngaga nti wano ekitaalo okikoze eki okitadde wano era munnamateeka ono yaŋŋamba nti why Besigye is a gift to our jurisprudence kyekigambo ekituufu nti wano nti bw'obeera ne Besigye Saanya ajja kunsonyiwa nti bw'oba no Besigye obeera toyina Saanya nti Saanya ng'okyalenjinga court martial Saanya amenyeka egamba Besigye ali mu group ya Nupu eri yagamba nti naye Besigye asobola okuwa opportunity okuchallenginga the whole structure ng'oli sure nti client wo ate kyobadde ogaana Siraje ate nawe kyokoze Kateregga ekisooka nti twerabira mangu semberera omuzindaalo naye embeera gye twavaamu nzijukira mukadde waffe Ben Kiwanuka bwe yalamula nti abantu ba bulijjo tebalina kusibirwa mu nkambi z'amagye teyaddayo kulabika oweerezani mukulu modaleta mbadde nsaba RDC akomaawo ekyo kyensoosa okugira ki oweereza mukulu kale singa ekyo Owiny-Dollo wakimugambye tannasoma byavuddemu nenzijukira ku mulembe gw'Obotetu bwe baakwata akabaluwa akeyali Chief Justice Masika George nduze byali ku byaba kyesimira bano nekkiri abaali bavunanibwa emisango gy'okulya mu nsi oluku
ng'akawambirire president ng'agana ate masiko oyo yabanga wa UPC engeri ayinza okuba engeri gyendaba abasajja tebagenda kugira ki tegusobola kuba kamuvi amagezi gembadde mpa bateekebwe ku detention order basibwe awatali kugira ki saabalamuzi bwatu bwe yeekobaana ne president at least eyo level twagigira ki twagivaako then ekyenjagala okusembyayo mukulu Kibazo era nabadde nkyogerako eri ku mikutu gyaffe egimu kooti ya ssemateeka lwe yalamula juzi nti kooti z'amagye zeemalirira era omuntu tasobola kugira ki kujulira eri ono omusajja ntera omuwookinga ebintu bye alinamu katemba gwankolera naye ate olumu waliwo olwajjanga Katonda yamulabikidde kakati n'agamba olwo ku lupimo bw'oba obala emu ku 10 obeera ludda wa mu 2 mu 3 mu emu muleke yagamba aweza pasimaka eyo si espiriti ya CA eyo gamba nti amagye ganaasukkulumanga kuba spirit ya Constituent Assembly ssemateeka wa kyenda mu 5 eri nti amagye galina kubeera ki subordinate naye ekiro ekyo obudde bwagenda okukya nga Ssaabalwanyi yawandiikidde abazzukulu n'ayogera bingi. Actually at that time Ssaabalwanyi was better than Owiny-Dollo. N'amaliriza ng'agamba kooti z'amagye zirina kubeera subordinate wa civilian courts era omuntu bw'aba takkaanyiza na contrary to the Supreme Court judgment era munalaba mukulu Court of Appeal ng'agamba kakati tutwale ki ate Constitutional Court yagambye nanti president yagamba Kateregga omanyi ebiri interesting ono gwojuliza Rwomushana gwe walaba kawungezaako bw'ajjenkeera wano ng'atugamba nti bano abaawa ekiragiro aba Supreme Court aba Constitutional Court balina okuba nga baali bateebereza nti kino Ssaabalwanyi ayagala kooti ze zeemalirire nti ne bawa ekiragiro nga balowooza bamusomye bulungi laba ate ye bw'atuuka ng'ekiwandiiko kye yali awandiise ate bagendedde ku kiwandiiko kye ne baleeta kino teyamulinda kukya era nze bwe nalabye okulamula kwa kooti ensukkulumu kwonna nga kwonna kukwatira wamu naki ne Ssaabalwanyi kubanga amagye twagamba gajja kubeera nga wansi waki galina kubeera ekyo ku lwange sikiraba mu buzima kyendaba bino ebirala era bukyatukola ssemateeka omujja buli kaseera tubadde subsequent tubeera tukyusa amateeka gatuukane ne ssemateeka n'amateeka amapya awantu awanyanze nga Kateregga kubanga tulina etteeka ly'amagye kirungi bagambye nti basembye abalamuzi ligire ki litunulwemu kubanga bagamba amekanso basiniya amofisa abaaliwo nga NRM ekwata obuyinza mu 86 bajja kubeera bamemba ba mekanso omu kuba ye Dr. Kiza Besigye oyo civilian oba musirikale omuntu atula mu ame council bakyo okubanga senior army officer. No, you can sit there and go. You can sit there and go civilian. Civilian nga Museveni bali civilian. Wow, yeah. Then No, you can even sit in the army council as civilian. Echirala. If it's by law. Echirala. Nenga atulayo kubanga senior officer ekyo nakyo tukijjukire. Echirala. Kyekyo kubanga Museveni assigning a discharge. Ekyo kituufu bagenda ogitunula amaze okufuluma bagenda okugamba agenda ogaa nti oyo temugimuwa nga Jojo Odongo yagitaddeko mukono ng'omusajja ali matugga alabika yayingirira ku boda okuyingira naye neyagimuwa discharge order sebo yakalirirako emyaka mingi era bankaye teyakyukako paka nokujwa yoyo wolokoso ani oyo nga sijjeno omujjuvu namukubulira kale kuba olukoso gwe nawulira yali oli jeno omujjuvu omu ku baofisi abasinga okuba ab'okuntikko mu ggwanga lino so nze ku lwange wendabiramu ki wendabiramu obuzibu
ekirala newankubadde kooti eyo ensala ya kooti ensukkulumu eyo yanyumidde nnyo abangi oba abamu naye nze nduddewo nga ndaba kooti za wano era wano nabagamba neziri ze bavumirira ennyo the special military tribunal za Idi Amin yajja neetuula e Masaka ng'eri ku nkaayana za ttaka ng'abalamuzi baabagulaagula nizisala abantu ne basanyuka nga kooti ensukkulu Justice Owiny-Dollo oyinayo okugogola kooti zo kubanga ebimu kubitwaza mu kooti endala oba 0C owano bwe baleeta kooti zaalasi abantu ne bacacyanca nga benyiye kooti zino. Owiny-Dollo mu nsala ye eyabadde esembayo bwe yagenza okukola ebyokulabirako gw'oyokedde ku 0C eno tribunal yagaye nti eringa 0C wano bannamateeka era balwanyisanga nnyo kooti za RC. Kooti za RC zifudde mu mulembe guno kati ngamba muri munaku zino naye abantu balina nnyo obwesige mu kooti ezo era bannamateeka bazirwanya era kyenzijjukira ku mukulu Jotham Tumwesigye y'omu ku bannamateeka ye yalabanga nti kooti ezo ziyina ki gasimbagane maliriza omanyi oyogedde ku kooti zero si nina gye nagamba sebo kooti yero si yatuula ku kyalo neekola olukiiko negamba nti Kakande ono tumugobye ku kyalo kunze obwo obuyinza mwabo babalungamye ne bamanya nti obwo obuyinza tebabuyina ne court martial obumu ku kuzibu bwayo ngeringa kooti yero si temanyi wekoma temanyi wetandikira era bano bagaa nti gwe atalina na training mu mateeka ojawo obumanyi ogamba nti Kibazo bamwanike kalabba omusajja ekyokulabirako kye yakozesezza kyabadde kizibu nadde ntudde nzekka nengamba wowe abatattirwa ku bwabwe amajama. That's why you need the court. That's kati mwana mulinga court martial gwe kanabi yagamba because gwe wawadde guidance that analysis tuleme okwogera ebyabadde eri ate gwe okimenye gamaliriza ssebo oba oliawo amagye amakadde ge bata nga tegatulugunya kuba mwena kubatta naye discipline gyolaba mu NRA yava mu kubanga code of conduct nkambwe nga ne court martial ezo nkambwe otherwise wano tetwandituuse gasimbagane ne bannamawulire yadde tujja genda ebintu tubirongoosa naye kooti zirina okwegogola abalamuzi balina okwegogola abantu baddemu okubaba nakubeera na Charles Rwomushana naye kati afunye akasimu kati simanyi Rwomushana amukubidde kasimu wandi mutadde n'omujja kasimu n'amala okwogera omanyi alina amaze okufuna instruction Charles Rwomushana akasimu katulekere akuba nze nja mukwata wuyo akyakuba era kyenabadde ngamba nti Besigye wa reserve force aba takyali musirikale ato Charles Rwomushana kakatidde nga twerimba mu Constituent Assembly obuyinza bw'abantu kati omu buyinza bw'abantu obwo kooti mwezijjwa authority because in that power that's where court gets authority. Simanyi oba mu Luganda kiddeyo bulungi power y'abantu obusobozi I think yes then kooti obuyinza then authority kyateki kompi kyekimu mu Luganda kyengamba so kakati mukulu Owiny-Dollo yandabadde akolera ku buyinza bw'abantu okulagira kwe that encha bano abali mu abawozesebwa court martial baveeyo obwo buyinza bw'abantu. Unfortunately 1986 obuyinza bw'abantu obwo mukulu Museveni yabuwamba usurped that power agenda ku celebrating. I think he has already celebrated. He has celebrated nga bwalina obuyinza obwo. So court wanegamba we drive our authority kuba kubuyinza bw'abantu naye ngo obuyinza mukulu Museveni yabuyina kyovora abanaawe Kibazo kyalinze
mukulu Museveni agamba ki ate nze mulinda koki anti kyengamba okyalinze I'm giving the general feeling kiwala nawe byamagezi gwekanze Kibazo agamba omusajja oli anaagondera anti kyenkugamba yes oba anaasigalayo mu buyekera because transition teyaba rebellion transition ey'okujja obuyinza eri Museveni yabuwamba budde y'abantu is not complete teyatuuka agwe okiraba and but nga se nagenda ku ekyo you see ffena tukanya mu court martial tewaliyo justice kituufu yes it is designed please I'm going to disrupt your court martial is not designed for justice kituufu mukulu Museveni yagidesigninga for control kati nawe oyogeranga ddolo no I'm telling you what it is kakati therefore bw'oba oyagala justice torwanirira civilian eka if it is justice it should be for all n'abasirikale nabo barwanirire just hold there Charles actually mu nsala ya Catherine bamugemererire bwe yabadde enumeratinga ngaga nti n'abasirikale abali eno nga babavunaana nti nabo tebafunirayo bwenkanya ye actually Catherine bamugemererire in effect yadaga nti gwe court martial okusinzira ku mbeera gy'oliko nakinaki n'emisango gy'abasirikale egiyina custodial sentence gyonna gitwala eri ye yabadde tali ku basivilian bokka yabadde tali ku basivilian you the civil actors you know that's what our institutions work you the civil actors Kakande Rwomushana Kibazo n'abalala mwandibadde mu Rwanda nnyo okusingayo ku for a soldier because mwana wammwe oli amukontrolinga amuyisa nga bwamuyisa amufuule machine as a tool against you killing machine against you robot yes so ekyo kankirekerawo tuli kinyumya obulala then ekirala kola analysis wakati wa mukulu Museveni ayina obuyinza and justice because mukulu Museveni is not a believer in justice ye mode ya justice ye is retributive justice itame vitali yo is not a democrat you can't be a resistor go it a resistor his thinking is a mouse too no you can't be a resistor teno be a democrat no we are not talking about how you manage society we are talking about philosophy we are talking about philosophy is mukulu Museveni's mode of justice is retributive justice yes chobola yagamba bwemba sisobola kutta Kibazo ayali ayagala okunzita nannemerera nanzita muhozi keine rugaba nkuwadde tools omuttanga Avenger yes you see that's why the name namuwa n'erinnya ate namuwa Avenger namuwa n'obukugu and right to that muhozi yagamba even equipment muhozi yagamba twanguyize mangu oli twagala kumuwanika you get so yes so kakati ye mukulu Museveni ko child kuleba Museveni yes nga as I am revenging against mukulu Kibazo can I use you Mr. Owiny-Dollo I want to use you to avenge. Now mukulu Owiny-Dollo is saying tokoze sanze if that's your mode aga okay then I will use my court martial kakato Owiny-Dollo aganye what next because tekijewo philosophy ya avenger atenga ya ino buyinza now it beholds on us ato munga amegulideko yes it beholds is called beholds on us oyizo oluzungu olabye okumbeera okumpi bwe kulina omugaso aina ofuse Kateregga kiri eri gye tuli okulwana and tame the avenger you get so problem where eri nti abaana baffe betuzaala bakasene bamugemerire
batukulembera ne batulaga ekituufu ne twebaka ne tutakirwanirira. Because I tell you, if this was in Kenya, judgment gyafulumye by now Besigye singa ali wabweru population yagenze nemujjayo. But for us it becomes academics. Now Justice Kisache tebamukiriza kusoma judgment on electoral petition. Justice Kisache ne bamusala omusala gwe ne bagufreezinga ne bamugirako n'amataala ngazi. Yes. And the third one, she's in exile. Yes. So you Uganda wanga tosobola kuliberatinga Justice Kisache oyogera kikuya Supreme Court because we are risking brains kyabadagamba nti Chief Justice Masika uli mulala Beni Chiwanuka bwe yakola judgment bakugambye eriyo Yunus Kasirivu alimbaale agambye nti omulamuzi Masika mumwogerako mumanye nti gyali abawulira. Era Dr. Semogererwa kuba yafa yakola press conference kiri kuliko nasomera bannamawulire ebbaluwa eyo. So approving that Masika yajiwanika ibi sibimanyi nze nasoma mawulire so n'okuwulira ku eddoboozi. So Justice Kisache akyali mu exile and fwe be yali agenda okukolera obwenkanya. Twebase Masika n'obwasaabalamuzi bwe babukontestinga nga tugenda mu kulonda ne bajjawo wambuzi bateekewo Masika babbira oboto obululu byonna tubimanyi tusirika busirisi onansonyiwa ssebo gwegenda mu maaso. So Justice Kisache fenga society tetukoze eki tetulwanye ku Supreme Court. Twagala abaana bye twasomesa ku level aba Kisache bakole ekituufu naye fenga tetukola ki. But judgment eno gye bakoze na Uganda balinga bagamba nti mbaleke bakubagane. But judgment eno gye bakoze justice eno judgment gye bakoze yegamba Kiza Besigye ali mu komera yagendayo mu bukyamu. Yes, because okugenda mu komera kuina amatendera. One, police ayina okuteekako omusango. DPP ayina okusanctioning omusango. Then you have to take plea and be remanded. Katagamba process eyo yonna mutwale ruzira is unconstitutional. Kati webanga eri unconstitutional tayina kusolayo na second emu. He should have given orders for their immediate release. Now bwobanga oyina omusango then police ekole file ekitwale wa DPP because court martial has no power, right, okutwala ewa DPP omusango ogwa civilian. Sebo omwogezi wa agambye kuncha wacha mwogezi wa maje no omwogezi wa prisons agambye kumacha nti be ayabakwasa omusibo baba sibaabo court martial era gye balinda. I wish I could use the word I had on my lips. No, please. You see, he's right because I'm analyzing Supreme Court. Beine is an officer of court. No. I'm responding to Kateregga. Don't go into that is an trap. officer of court. You've gone into that. He should be listening to court. You should have. My God. Tiawona babeine bani bakiriza nti we are under a military regime. Yes. Eri omusajja yagamba nti mumpe kanzu naye nga munda akyalina pistol. Charles Rwomushana. Maybe Rwomushana actually is right. We should not get diverted. Yeah, you've got to get. You see, on nanka justice because ogambe tukora analysis ku judgment engeri gyakikoze kateleseola kuna. First and foremost ekimu kye yakoze is can I use the word sire? Ekyogamba nti emisango emifu eri ane constitutional giwe DPP they should tewali misango. You see the moment then there are no cases because what makes a case you are denying it's a process. Yes. The police officer in accordance with the law I know kumanya nti wamenye teka
He must read the law. Nebye wakoze. Agathering evidence ajiwe DPP. Now you are saying nti batwalire DPP bamutwalire ki? They don't take to the DPP cases. No, they take to the DPP files of evidence. Kole assessment whether there is a violation of the Penal Code Act. So that disciplinary committee of the soldiers on disciplinary cases, taina jurisdiction, taina power, you have already ruled. So how are you now going to take Besigye to the DPP? What do you take? It's absolutely very silly, and I reject it. So Kibazo kola lero mbagirwa is to release Besigye. Agende eka. Any condition. No, it's to release. Actually, by the way, even one with an apology. Now, bwe kibanga kyete kisoboka, then tugende tumuchimi. Bwe tubanga tusobola kumuchima, we must shut up. Chobora abakrisi magezi bajja kwogera bebogera batambule wano nga because bamanyi muri bebafu. Now, yes, why not? And temwegayira M23. And you now begging M23. Yogera nabo. Have had even Museveni saying so. Tishkedi yogera nabo. Now why don't you also reach Mbera or neighbor wa Kenya ngagamba, please Mr. Museveni nabo yogera nabo. It cannot be your duty to come here and you begin analyzing so the people have no power. You see this high court, this Supreme Court martial ba today kumane sisubira mu lawyer yenna kugenda ku court martial tulabe ba mugabe ana proceeding. No, you see, please don't get no ajachikolanga eroni ya musindike kitali. See, please let's stop being redundant. If kabaziguruka bwaba yakola an essential step na twala omusango mu Supreme Court gokozeewo ki kudisira kuna, because ani agenda okusitula file ani ku Supreme Court gwe yalagidde etwale files wa DPP. Because who takes files? Is he saying that the prisoners resist to our files? Whom has he ordered? I know where the order at our files. Attorney General is the first recipient of the order. By the way, Mukoti Manyini, abajasi benyi babadeyo. But the recipient is the Attorney General, the chief legal advisor of government of Uganda. We are going to study and communicate accordingly. By the end of the day, ngenda kuba mwina parties ngamba wadde soft copy of the judgment. CJ. You see, look, Mr. Kibazo, please, I beg your indulgence. The constitution is very clear. Tewali alina buyinza kujja ko liberty beyond 48 hours. Ochalabe nga togenze mu koti. So in other words, Besigye kati yandibadde mu kubo eri mutwala mu civil court. Yes. And that should not exceed 48 hours. That's the constitution. You see, by yesterday, your name is unconstitutional. You get it? Your name they are illegal, they are unconstitutional. Oh, we are so many naga, they must seize. They seized yesterday. And the criminal. They seized yesterday. The prisoners is holding Besigye unconstitutionally because it's not a police force. Yes, I know. Before files go to the DPP. He must be at police, and at police he cannot go beyond 48 hours. Ayachikola was deliberate. I was in those meetings. At by the one meeting, to be very honest with you, Naye Bakade, Bamanja Kacha Manaba, they were very passionate. That is why those articles about human rights, fair trial and everything are very entrenched. Actually, you get so. Odoki they got 92 hours. They are very entrenched. That the right to appear
before a competent court. Mark the word competent. In a competent, until we agree to say the other court which we established. Yes, that right of habeas corpus is inviolable. You cannot violate it. Eyo mwagisitula yonna nga bweri mu Bill of Rights. Yes, you are very right. You are very right. That's where now Besigye is. That wali eri muwambi. And you now should have a writ of habeas corpus producing before high court for trial. Actually, see, because you see, Eriab kugambye nti Kibazo, you need to note that actually this case was not about Besigye. Besigye was only used as the luminary in this case. No, it's Kabazuguruka, I agree. But what I'm saying, it's about Kabazuguruka, it's about me. Now me, I'm looking at the fate, because when you know as an example, there is also Aaron. There is also Aaron Kiza, yes. No way I can use Aaron Kiza as an example. What? Kane mpayo mchora aliyo. So because me, I'm now looking at problems Owiny-Dollo that related day. I'm analyzing that sorting it. No, I'm analyzing his judgment that it is not complete. You get? He should have ordered immediate release. No. But yes. then Owiny-Dollo would have focus on what is there. Owiny-Dollo was making judgment on Kabaziguruka's case on appeal. And said, as per this appeal, the following orders are 1, 2, 3. No, there is where he says. There's no way he can mention this. Please, no, relax. Even in he was not a representative in that court. Yes. Of any party. But he said, I've read the judgment, and like you, Siraje, who Ayebase, Kibazo yatugambye. Yabada wandika nga yebase. Kibazo is an authority. You see, mu judgment eyo nga kino temwakirese echaba abali muki neze kanjogereko. Right, you remember that? Yes. I have read it in the judgment. Nacho yachongedde the public na aliokawa orders. Nanga abo abaine misango naye nga basavinga nebigwa. Too bad. Naye aba abakyaliyo ngemisango bakola appeal. Nga bakola appeal. Nga bakola appeal. Zide ku civilian. Zide mu civilian ko what? So but there are those they have just charged who are on trial, and they are saying the trial must cease. So if the trial must if the trial must cease immediately, then you are in prison doing what? You are an illegal. Yes. So prisons must release them. Yesterday. Except abantu. Gasimbagane ne bannamawulire nina message yo Rwomushana okuva ewa Sewungu Joseph Gonzaga aganti biri Rwomushana byabadde ayogera bya makulu nnyo, program ebadde waggulu, naye ate bu Rwomushana Kakande bwa mutakudde nagwe ekigo kutaka bebu kyabugazi aganti omwana wo bwali wasa omwana we kuba ye Gonzaga wa Nuupu kati omwana wo bwali wasa omwana we olikola otya omuchayi Nuupu aganti abo ebikulu byo Rwomushana abyogedde ebya makulu ddala abyogedde buli obukuku bwe n'aba Nuupu tubuleke nti bannayuganda tulina okumanya nti eddembe lino balirwanira okwirwanira. Twemegamba nti gundi ani Owiny-Dollo yajja okutulwanira eddembe lyaffe, yakuwadde kino mumuveeyo kakati. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire ngenda Kongo. Njagala kutandikira wa Rwomushana tulina eddakiika 2 tulina ozigabana ffenna
Ribala nya amanyo kukwata sayo the first point ya mukulu Kagame ne mukulu Museveni nto olutalo oluli mu Congo, olutalo wakati wa Congo n'abatusi nkuzi muwuliriza emirundi egisukako egiwerako even if that was true, mukulu Kagame tewali yali amuwadde obuyinza okwogerera abatusi. No, abatusi. Okay. It is also incorrect. Ye mukulu Kagame ni mukulu Museveni ko assuming nti be baliwo as the protectors of Tutsis. By the way, wabakoma okukikola ate wabakoma okuleetera abatusi ekizibu ne the rest of society on earth. Maybe wanga bakikola nga kigenderere bano babere vulnerable babalwanirire, but that's for another day. Ekyokubiri M23 bajikubako ne bajigobayo and it was reconstituted. Techa ina manyi ngabo yali ekubwa. Ekyokusatu that mukulu Kagame ne mukulu Museveni boogera ku kizibu kya FDLR because yena wakanya mukulu Kagame muwagizi wa FDLR. To the extent that mukulu Kagame yagalako ne border za Uganda akyuzinga ate the same Museveni tawagira bali. Yes, now katali ku South Africa bujena ku nsi amuwakanya amugamba naye nti toli mutu. Actually mbadde nzija ku makyagolo lero nga mpuliriza an interview with the Foreign Affairs Minister wa Rwanda ku BBC bwabadde ayogera ku Rwanda phone. Now not touch ayogera ku Rwanda phone batusi ayogera ku Rwanda phone aboogera olulimi olumu n'abana Rwanda ngagamba nti abo bo nga bo Rwanda balina duty okuba protectinga kati n'entunula kiba kitegeeza abali entungamu abali side ye endorwa tuli mu danger bako abali entungamu tuli mu danger kubanga bana bagamba nti government ya Uganda ebatulugunya anti batandika bagala kuleta kati bagala kuleta abali ewaaba Kateregga because sembabulao we bali banja abali ekyazanga awo eryantonde ba Rwanda phone okusinzira ku minister wa Rwanda weeru bayina duty to protect them. Betu tenga aba Yudaya abaga nti buli mu Yudaya wali naye mudakika zangenya naye mudakika zangenya kakati bagwadde nyamba lenga ati bili ne wompa zero kakati endala ensonga mukulu Kibazo. Let's say it is FDLR. Mukulu Kagame ne mukulu Museveni bakwata Kinshasha. Nigeria Congo lyonna yali kulira was James Kabarebe. Instead of yes, James Kabarebe, he was the head of the army of Congo. Instead of Bizima Karanga, Minister of Foreign Affairs, if you remember, instead of focusing on FDLR, neutralizing it, Kujimalawo, they focused on occupying Congo, stealing timber. So in other words, Chukulaga, then the other larger issue, agamba Tishkeda yogere M23, because baliba Congo, but yekulachita yagala yogere ne FDLR, ADF. No FDLR ono kanjira mule ono kanjira mule please ono kanjira mule kanga ono yasiri says for the benefit of doubt Uganda has been mute. No, so largely no. Omukuru yavuddeyo yekenyiri kutando ye front bakanyizaako mu summit yawe yabade vacho ngagamba nti Sekedi ayogene stoppage time so kakati but mukuru Kibazo ekireta crisis n'abatusi because that's also a fact ndo inaye mitwalo 10 y'abatusi abali Rwanda mu kampu banonye babuda mu Uganda, but mukuru Museveni ne mukuru Kagame bebazimbeje nga purely ya abatusi
kuva mu Uvira ne kuva mu Masisi. You remember? And it is Museveni's speech in Harare, Victoria Falls. And this army was built in Rwanda's army. Abakongo abatusi in Rwanda's army. They bakoze so kujawo Mobutu. Why do you want to think that there can't be a backlash? But now katugende ku kiriwo lero. Njagala ogoberere route N2. I think it's around N5 N3 kuva Uvira kuva mu Bukavu ngo ojene ngulu towards Sake ngo Sake. That is route N3 N5 and route N2 kat route N2 kuva Sake yegende Goma. It's still route N2 atene eva Goma negen up to Paida West Nile. It is still route 2 N2 kat eyo route je barwanira, and it's protected by South Africa, is protected by Angola wamune ne Botswana. Now there M23 agezaho kwata Sake ne Bigana enonya route eyo, route of supplies, and there is no way Mukuru Kagame can go beyond there ngata declarinze war on South Africa, Angola and Botswana. So hasn't he already? No, it's mission impossible. Bija kumukuba mpaka through Tanzania. Bangambye mbugwe oli ku side eri je barwana. No, you see, you can't have two presidents for 40 years killing Africans for 40 years. Siraje Lubwama. Just get his Twitter. I've seen the fight between him and the others. Naye this time I don't think Charles has been on Kagame's side. But Siraje ngokwata omuzindalo. There is something that keeps bothering me. And NC legitimizing yachikola ku Bayudaya for very many years, that n'olwaleero tukyayinayo abantu be bagamba nti oyo ali associated ne genocide ne Holocaust nga wa myaka emeka. I have said before nti bw'oba wayina emyaka 3 mu 94 olwaleero olina emyaka 6 ate ng'osula mu nsiko really omujjaso w'emyaka 6 bw'otunuulira ku front line tulinako abantu ba myaka 6 myaka 5 kubanga bw'obeera ow'emyaka 4 kitegeeza nti mu 94 wayina emyaka 10. Kikwete kiyagamba Kagame toli kuba enteera hamwe abadduka e Rwanda ekyo nyini Kikwete kiyagamba Kagame nti sebulekerawo okwebuzaabuza. You cannot demonize generations of people, because what Uganda and Rwanda are doing is they are condemning generations, because bali bwe baba bafuluma ba myaka 2 olwaleero ba 5 abalwana ku front line ba myaka 5 aba FDLR ba myaka 5. What have we done that has radicalized abaana ab'emyaka 18 kuba natunuulidde abaana be bakwata ba myaka 18? They cannot have been 30 years ago. So they were in Terahamo in the wombs of their mothers. They saw how their parents were killed. In the wombs of their mothers. Siraje. Rwanda ina interesting gatano. Ensenene. Siraje nawe nga botunulira sawa. Ensi za Africa na wane. Abanyarwanda benyini boyita M23. Bali omu ku ba rebels 12 ziri mu Rwanda ntoto. Ziri e Congo. Kakati eno M23 ina alliance n'abayekera abalala 208 nga bo be bakulembera as M23 ninga gundi yabagiyita Congo River Alliance. Bakikoze emyaka 3 nga bafuna training abamu bayita mu Uganda one. By the way, amanga abamawulire abafuna experience e Congo ono y'omu ku baweeka wamba dia wamba ku mugongo n'otafiire
Wamba dia wamba baali bamukomyawo ennyonyi yatokote saawa 3 nga Katumba amulemeddeyo wamba otafeera najja amukwata namuseke pale namuteeka Tanzania abakombozi be bajja nakyo ekyo bakwata ekiwato wano omusijeke nibakutwalira mu bbanka kaakati alliance ezo Siraje lwabutafuna golodi bw'oba tozisomye bulungi ojja kusanga n'eggoma bagisusizzaako nga bagenze Bukavu awo otandika okumanya kaakati naye intention yaabwe senga tebabagenda bulungi baluubirira Kinshasa kujjako nga waliwo John Kakande agamba tebalina interest mu kuwamba Kinshasa tebalina capacity ono agamba tebalina interest ono agamba tebalina capacity Kakande byayogedde eyali Katikkira wa Mobutu ndoza oba Kisangani yali agudde bwe yagambira ddala eyali Minister of Regional Corporation Rebecca Kadaga nti ye bw'aba alaba abanyamulenge luli tebalina nteekateeka ya Kinshasa kusalako waabwawo bakomawo mu myezi mitono nnyo baali Kinshasa nabadde mu lift n'omu ku baministers baffe sigenda kwogera waki kubanga kati awo Rwomushana ajja kwagala okugeesinga kati yasoose kumpa the official Uganda kati bwe twamaze omuyambi we n'afuluma lift n'anyiga epeesa tuddeyo waggulu obuzibu bwe twayambuse waggulu ne tuyimirira mu lift ng'eguddewo tugiteteza okugulu naye nga tetufuluma naga nti the problem we have is these people think they have built capacity to take government across the region. Anyone that raises their head, they say, we will come for you, we will come for you. But you, Peter, do you think that this man, do you think that this man can take on South Africa and win, take on Angola and win, take on Mozambique and win? Yes. And people expect me to go and speak and say ebyo sibyogedde ebyeyangambye ebyo bamusuubira okwogera n'aseka naggalawo lifuti ne tukkirira obuzibu Sesekedi bw'alina nti amagye ge gennyini agandibadde gamuprotectinga bwe bamaze okukwata kubamu ku bamachineries alina bangi naye abaromani ebisatu bakutte balivirinze ebintu bingi nga mulimu ne overpayment nti buli mwezi baadde bawa $15,000 nga bano abalwanira bannansi $10,000 kati abamu ne basalendinga ne badda ku alliance zino nti problem eriwo nti ne interest zino ez'aba Africa, South Africa, Angola luki buli muntu alina interest ziyiye ne UN naffe fenyini tulinamu poloti zetwagula e Congo nga tugyayo gondi sources zange ziri all over mukuru Kibazo ng'ogende wa Kateregga maybe Kateregga will comment on this engeri gyali active mu government Andrew Mwenda kati yayogerera Muhoozi Kainerugaba yes no Muhoozi Kainerugaba yagambye nti UPDF egenda kukola forward defense posture oluvannyuma omwogezi wa UPDF gwe bayazisa obwa Major General n'akikonfami yes naye bamwazise obwa Major General bamwazise but statement endala gyayongeddeko nti to protect Uganda phone populations what other no I'm laughing at Uganda phone and bwa Uganda phone kyategeeza abogera olukiga abogera oluganda kati nga bolaba abasami abali e Kenya kati abakiga abali eri abanyola abatoro all those tribes amagye gaffe gagenze kubakuma against abali Congo Uganda egenda kwa yes you say that joke ina implication zayo when no he's talking about that they are under threat by virtue of sharing history with Uganda. When has DRC been a threat to its people because it's a joke he must not repeat. Omanyi
Crispo Kiyonga yali angambanga Crispo Kiyonga yangambanga enfunda nga obusinga bwa Rwezululu bunoonya okwetwala nti ogamba otyo declaring otyo Obwakabaka bwa Rwezululu eno ng'ate abasinga obungi bali Congo mugenda tuleetera border problems kubanga ono omusinga bw'aba wa Rwezululu bali eri n'eno kati anaafugako beeno. Ekisooka ssebo ekisooka nti waliwo akatabo ka Father Waligo yalina ne bakrista abalala babiri nga tugenda mu kulonda kwa 8 yalabula obuzibu bw'aba minority abantu abo abatono ne mbanyigiriza era yawe ekyokulabirako eky'abasiraamu mu Uganda nti nga entalo z'eddiini ziwedde babanyigiriza so much basoka ne baba butambala gomba ne busujju ne bamala gomba ne busujju ne babibajjako ne babalekera butambala yeka abaali abangi baali basamize singa yali demokrasi amasaza abiri 17 gaali galina kuweebwa basamize ebiweebwa abakatuliki eddala ne biweebwa abakristaayo eddala ne biweebwa abasiraamu kowaabwe oba oleeta ebyobungi balina ntino abaganda abasinga baali baki basamize wanji yali muguluma yali katikiro wa Kalimu naye kyembadde ngezaako kati Waligo naga nti ba minority abo bwe bakwata ku buyinza mu nsamu ne batandika okwagala biri byonna bye baba okwesasuza naga nti ekisingako kuleetawo bwenkanya yes majority wiliye neekola naye ne interest za minority nozigira ki kati ndowooza nti muko anti ekyo nakyo si kirungi nga minority emaamidde majority ekyo nakyo si kirungi obwenkanya tebulina naye kakati Congo abantu bano sijja bayita batuusi ate sijja bayita Uganda phone naye waliyo amawange Congo ge babuula ekintu ekitasaana ate nabo tebayinza kutuula butuuzi ate era basobola okukozesebwa sirowooza nti wano bwekiri kuba nasembyeyo okulaba ndoze nadde ku TV y'eggwanga nga mu south west nayo oba kitegeerekeka mu Nebijjonamu nga ndaba abalendu balina omufuzi waabwe w'ennono gwe baagala batongozebwe n'abaki gundi ebbiri zikatinga ne Congo so oba abo ba minority wano babawa n'abafuzi ab'ennono ate olwana ani aboolebwa naye kiri kyembadde nzijako ssebo nti ba minority balina interest zaabwe bw'otazitunulamu beerwanako ekirala ndowooza ambasada Kinobe tojja kunyiiga ate tokyali omu foreign service ambasada Kinobe yabeerera e Kinshasa yantegeeza yantegeeza nti Congo teri gavumenti eyagala kuzimba jenga bolaabwe tulina UPDF nti buli gavumenti ebeera yeega nti bw'ozimba ejjenga UPDF liyinza okuwamba ti abakulembeze b'e Congo babeera ne tribal militia kyovola nti embeera bw'etabuka agenda kupangisa b'e Romania okutuusa nga abakongo beezimbidde ejje lyabwe ery'abantu bajja kubanga bate n'ekisingako ku mulembe gwa Kabila Congo yasalawo ebeera ya federo eri ku pepa osanga federo ne bamala kwanza siwagira ebyagikutulamu tulabye ebivudde Sudani ne Ethiopia banywanyi bo bonna baga nti eno territory has been realigned ajaga nti kwekule no Gasimbagane ne bagamba John Kakande ninako empeereza ku group Rwomushana katunuleko akagamba nti why naffe tulumbe kubanga bano abagamba nti we have realigned the map baga nti map tuzikyusiza nti ekino bino ebitundu byava eno baali bayita ba Rwanda phone Obwakabaka bwa Rwanda bwali bunene okutuuka eyo n'okusingawo Kibazo ensonga bize nje okwogerako ezeeso obuzibu bwonna buli Congo esooka kansooka ya Kateregga nawe nkakuweereza mu bwangu mu bufunda nafuna omukisa n'engenda e Rwanda twalina conference nga akyali mu kuŋŋaanya nagenda mukulu Mushemeza twalina conference ng'eyogera ku Congo n'emitawala gyayo complication eri Congo mukulu Kateregga ku federalism
waliwo endowooza nti ensi yandibadde ne federalism ensi ennene ng'eyo naye ate waliwo okutya nti ebitundu bingi bijja kwekutulako kuba naagenda that line kyova nti batya okukola enkola ewa autonomy regional governments nti omutima ogwekwekutulako nga bayingiddwamu abazungu abafalansa naki abalowooza nti buno butundu obulimu minerals bukutweko bwefuge bufuuke nga bwe baba neno basalasamu bu district gomba nekafuna akalandi board naki ne baba interested eyo ye problem esingira ddala obunene. Eyokubiri y'ensonga gye tubuusa amaaso mukulu Rwomushana ajogeddeko. Waliwo ruma eyaliwo mu biseera biri nga mukulu Museveni akwata obuyinza 86 nti abakulu abo balina agenda eyokuba nti abantu baabwe bonna gye bali Uganda, Rwanda, Burundi ne Congo batekinga power, batekinga state power. Issue eri nti abantu abo balinga bagamba nti actually Makenga akulembera M23 was NRA. Yes. Origin. Yes. And that's the problem. Balowooza nti Congo bagezaako okufuna argument ne Kabila. Emu condition gye baawa nti tujja kuyingira mu magye desire Kabila oba Joseph Kabila. Bawa condition emu nti tujja kubeera integrated mu national army. Naye ffe tetujja kuva mu bitundu byaffe bajja kusigala nga lyejje eggwanga mu Eastern Congo nga kingagamba ofunye UPDF nti ofunye UPDF naye abajasa bali mu Buganda Baganda abali Bacholi abali Eteeso Bateeso nga mwekyo kyennyini kitegeeza nti obuildinga disintegration actually lwe lutalo oluli e Sudan e Khartoum bwe baatuuka bano aba RSF baaga nti ffe amagye gaffe gajja kusigala nga solid nga bwe tuli koli nti gajje ga integrating kati evuga